kaseera era gwa omanyi ekibaganya okufumbirwa omanyi lwaki kati gwotya obufumbo no kimbulire nyinza okuba sinakitegeera no naawe kyekibukutiisa otya musajja kufuga kati gwosazeewo weefugedde nga weeradde emyaka gikola ki naawe bwotyo nedda mukulu engalo zange wazitunulidde bulungi bansonyiwe munna naye bwe tubadde ku program bansonyiwe ono simulaba kanti ekikugaana okufumbira omanye nti toyagala basajja kufuga naye nga ekyobuntu mutima gwokikola ki Nabatanzi tolowooza nti olibeera awo nga weetwala nga bw'oyagala mu maka g'omusajja nolowooza nti obufunvu bunatambula obulungi. Nabatanzi bw'otalifuna musajja akugamba nti kino kibi oyo taba musajja kiba kisajjasajja. Mulimu n'abasajja aboogera nti kibi nga si kibi nga kirungi. Wali ebibi oli bw'agamba nti kino kibi sanyuka busanyusi kubanga akigambye tonyiiga bunyiizi. Bwe mugamba nti Nabatanzi kino kiyitiriza akajanja kasusse kireke mukwano gw'oyo sikyamwesiga muveeko kubanga olina kusanyukanze. Emikwano tusiba tufuna emikwano emipya buli kiki. Naye kisinza okututawaanya nti tulina emikwano gy'abasajja naffe abasajja tulina emikwano gy'abakazi bye bituleetedde problem. Lwoba buli mukazi wange lwandabako n'akakazi akalala tabbu buli lwe mulabako n'omusajja tabbu kati lwaki tetwemanya ne tugamba nti tubireke.